nnyo wano ku Pheobe 971. Yes, thanks so much for subscribing badia banga balungi. Olunaku lw'olwaleero nga wonda banekedde bwenti munnange badde nze ku photoshoot era nga ndi wano n'omukulu Daffy. Ono omukulu mujjukireko wali mu Kayima season ye yakuba bakayima ebifaananyi ne video zaabwe zalabika ate ne mu mukolo gwa Mimi ne JB yazaakuba Bad Black gw'omulabako yazaakuba Vivian Tendo kati olwaleero asazeewo ankube ebifaananyi era genda tubulya ensonga lwaki okay omuntu ayinza ty okwetegeka okujja ku birthday shoot oba nga banamukuba ebifaananyi kikyaba asuubira omukulu Daffy sayinza okulaba wano ku channel obale kunyaniriza mukwano ensonga etulese olwaleero wano omuntu alina kwetegeka atya nga alinayo photoshoot oba nga alinayo omukolo nga mulaba Pheobe wanyumye Pheobe yakoze akaviiri Pheobe yafunye olugoye olulabika obulungi azze alabika bulungi yefuddeko ng'omuntu nti newomulaba mu real life nga tonaba mukuba bifaananyi aba akulabikira bulungi so omuntu yenna ali eyo ng'ayagala kubibwa bifaananyi oba nga agenda mu mukolo oba nga alina kyagenda okukola nga kyakubibwa bifaananyi oba kwatibwa video olina okulabika obulungi even before kukubibwa bifaananyi oba okitegeera okuva ku nnyambala bagenda okutuuzaako ka make-up nga naawe ovaayo but we have incidences ezibeerawo client najja alabye Pheobe alabise bulungi akoze ka make-up yenna olaba ali ku muzuuli ate oyagala obeere ekiteteeyi kiri ku muzuuli kino ekiteteeyi kya bbeeyi oba kya ssente meka nange simanyi mugenda laba ebifaananyi kati omuntu ataddemu obudde ataddemu ssente gweoyagala ekintu kyekimu naye kyataddemu tekisoboka so ba clients abali eyo buli muntu ayagala photoshoot balina okubeera ne mu muudu balina okubeera mu bagamba ka style kano bakakoze ddaga birthday yo webale nnyo invest in yourself mwetekemu ssente mwetekemu laba omwana w'omukazi osuubira ekyakabi ekisinga bannaye simanyi nakumanya ebifaananyi mugenda bira basigenda kwogera byakayimaawo amaanyi ge wateekamu gaali mangi olungambe mbu boina okiti kyokozesa tekiniki kijyokozesa kati gwesirika busirisi bagenda laaba ebyo bagenda soko tuwe ku namba yo enamba y'essimu ayagala otufuna enamba y'essimu eri 0753 3667 95 oba oyagala okujja ku offices zaffe ziri wano just matching ku Lukuli Road opposite Nam House oba otutuuseeko. Okay, thank you so much Daffy kandabe transformation yange. Yes, be on, stay on, subscribe. My gift from Esther. Thank you so much. Kaneyanziza kasista ko kakano kanetedde kitabo kyange. Nze nina okubeebaza mwe. Yes, he will call you. He will? Yeah. Okay, thank you so much. I love my gifts with my cake. Thank you so much. Thanks for loving me. Mwah. See my flowers. My kamane. Ibra. Happy birthday. Thank you. My name was Abade abatachikoze muri kuki. Ibra watukolete. How old are you? 6 years. Phoebe. Omwami una yangedde kakapapula kamu. It's okay. Kizike? Chinyanya. Never lie. Ababbi bali wano. Thank you so much. Obago komyo seteze chikazi. Maria chikoze abalala bali kuyawe. Thank you Maria. Tayira. Ebirabo. Osoko befanana. Zendi mumbeta njauka mukom temumbuzo tulom zenjagala chiro mutuntu kone chiro zendi wambala super quality kubira mu original Maria sing for me. Sina dovoz. Maria sing for me. Bas oseke. Happy birthday to me. Happy Maria chikoze. Abala mwesimenje chemuliko. Sokola Maria chakoze. Sokola we. Maria tene bina lyaze. Olaba side zenu. Side zenu. Olirabye?
This is it. This is it. Naye kati nga nakumaze tewampadde yadde ekirabo. Hello. If what was happening with reason to each now, I had 5 days for accessories. Eba de chikoze. Katulabe mwe wakati abamataka. Mwendi osinzira. Ndoza zikaundo wishi. Bagitabacha corona. Mark X. Jeninze wa info trust. Wakati Maria akoze omuntu otumwe mzoro kola. Maria sityo. Maria topesa mwaka si. Kuleho video. Zukuka. Thanks for my cake, handsomes. Yes, thank you so much. I have received it. Mwe bamedde sto muli wano mukuma kavite minache mutuyamba wano kugwanga. Ngenda kuyira amazzi. Geza. Kungulu demu. Mlinda kasana kakenze temumanyira. Ngamba ngako. Ngopata vitu kinyete eza. Vetereze kulega kuteka mimba. Nakale gokogerede musinga. Ndaba bulungi oba ninderula. Ndaba bulungi kati. Aliye kimero kikozi. Owomye. Bimuli byansenene. Kamala okugaya birthday girl tetuyinza butamugeya nyabula sha nga yatuwadde sha nga yatusasudde sha bannange Pheobe kwisa emirundi emeka bw'ofuna obudde designer wo as in bw'ofuna time designer wo mwebazeeko. Oh my god. Bannange, you were so smart. Mami obikoze otulaze ekipawa wabula olaze ekipawa ngoze ulirefu mutima wenyini. Bannange, happiest birthday mukwano obitukoledde nze nga nze nzikiriza. You were so smart. Baba wana kugeya bannange aogeyaoki. Oyo mwana were smart. The makeup was on point. The poses were on point. Hello. Just did it. Can you imagine? Maria witolole. Uyo mwana surprising. Oh, Maria a surprising amutala kumutala. Oh, demumani. Thank you. Yenza no gobalete David abo. Nayo inzo gama Maria e birthday girl. Hello. If what was happening with reason to each now, I had 5 days for accessories. Eba de chikoze. Katulabe mwe wakati abamataka. Mwendi osinzira. Ndoza zikaundo wishi.
bagitabacha corona Mark X Jeninze wa Info Trust kwa kati Maria akoze omuntu otono wemusobola okukola Maria sityo Maria topesa amaka si kuleko video